Kaita kusawa esatu ezenkya ya lero nkwaniriza zenda kuzo mwezi ziri 12 tuli mu mwezi gwa kusatu omwaka 2024 program zuka n'ensonga nze Maurice Mukibi mugave mwena je musinziro okulaba Terefayina yaffe ngenda maaso n'okwebaza nti okola okusalawo okulungi kuba tubana ensonga enkulu ze tugenda maaso n'okukuwa okusobola okulaba nti ate olunaku olutandikanga olina okumanya ate okumanya okuyamba okukola okusalawo okulungi okusalawo okulungi ne kuteka ku bulamu okulinyisa eddala okuva kulimu atogenda ku ddala eddala bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano n'ebweru eggwanga nekkiriza nkutwale mu ggwanga erya Ukraine nkuwenga webwazibidde ng'obwazibidde mu ggwanga erya Ukraine nga Pomponusio obombaka Paapa mu ggwanga eryo batandise okumuteeka ku nninga abasajja bano aba Ukraine bagamba nti waliwo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa Paapa naye ng'ekiwandiiko kino kirina ebigambo oboolyawo ebyongera okumalamu amaanyi abasajja bano aba Ukraine era nga bategeeza nti oboolyawo bayitaaga okuteeka obubaka okutwala obubaka butereevu eri Paapa bamulage nti si basanyufu n'omulundi n'ogumu. Kino kiddidde ku interview yakoleddwa era ng'egenda kufulumizibwa ku mukutu ogwa Swiss Broadcaster oba RSI nga guno nno gulimu obubaka Paapa webadde agenda maaso n'okunyonyola ng'ategeeza nti Ukraine kali badde kaseera kati kakulowooza ku ngeri gye bayinza okuwanika bendera enjeru, the white bendera. White bendera eyo ebiseera ebisinga obungi ekozesebwa ku muntu awanise oba ku muntu ayagala okuba akendesaganya z'abagenda nazo mu maaso. Era mu kukyogera bagamba nti kino kyongera okumalamu amaanyi abasajja aba Ukraine abali mu kufuggazibwa eggwanga erya Russia era nga omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine yagamba nti mu kaseera kano obudde bwe bw'alina bwakugezaako kulaba nti afuna engeri yonna esoboka ey'okulaba nti abantu be abakkakkanya oba agenda maaso n'okubataasa ekibambulira kino n'okuddamu okuzimba eggwanga lye mpola mpola nga tayinza kulowooza ku nsonga ya kuwanika ku ssaawa eno. Naye omwogezi wa Paapa omwogezi we Vatican yanyonyodde n'agamba nti Paapa mu kiwandiiko kye oba ne mu interview ye yabadde agenda maaso n'okulaga amakulu agali mu nteesaganya bwe muba bwakuzza mirembe mu ggwanga erya Ukraine. Era yagenze n'agamba nti kati omuntu ow'amaanyi mu lutalo luno yoyo omuntu alowooza ku bantu, bw'amala okulowooza ku bantu n'alowooza ku kuwanika bendera eya white oba olyawo okugulawo enteesaganya okulaba nti emirembe gidda mu ggwanga erya Ukraine. Naye interpretation y'abasajja aba Ukraine bagamba nti ono yayagadde kutunafuya ayagala tuwanike Russia ebere empanguzi era tuve mu lutalo luno nga weewaawo ffe tufyebye emabega. Era bagambye tebagenda kukkiriza nsonga eyo, baagala oba olyawo statement ya Paapa ekyuke ereme kugamba kuwanika bendera wakiri bwogere ku nteekateeka ez'okusobola okuteesaganya. Era agera n'akyogera nti tuli mu kaseera akazibu ennyo oyo nno nga president w'eggwanga erya Ukraine ng'agezaako okunyonyola tuli mu kaseera kazibu nnyo naye akaseera kazibu ke tulimu kano kakuba nti tulina nabikozesebwa obuyambi bwonna obutuweebwa buli limited. Amawanga agaali gavuddeyo kuba nti gatuyamba mu ngeri yonna esoboka gakendeeza ku buyambi. Kakati kiba kitegeeza nti ku ssaawa ya leero tetusobola kumala gavaayo na kugamba nti tuwanike. Tulina okulaba nti abantu baffe tetubalyamu mu lukwe era tetugenda kubalyamu lukwe. Ebigambo bya Paapa ye n'agamba nti sibigaana n'omulundi n'ogumu era simuyisaamu maaso naye siyinza kuwanika bendera ya white kubanga Russia ejja kuva mu mbeera eno nga y'empanguzi so nga ate nze nkakasa nti Ukraine yerina okubanga ewangula mu lutalo luno naye nga lukyagenda maaso era lukyayinda mu ggwanga erya Ukraine. N'ebirala bingi ninjagala okkirize butereevu ate nkukomyewo wano waffe mu ggwanga lyattu Uganda bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala ebitambula banaffe ab'eddokolo olunaku olw'eggulo nomination zagenze mu maaso era ababaka bangi abantu bangi abeegwanyiza entebe eyo abagenze maaso n'okuba nti balonderwa okuli aba NRM okuli enteekateeka ez'aba UPC okuli FDC ate era okuli ne NUP n'aba independent nabo bangi nga weesiŋŋaana nti oba olyawo guno gwandiba omulundi district y'eddokolo kuwumani MP okubanga erina ababaka bangi abeesimbyewo oba abeegwanyiza okubanga beesimbyewo nene mu ggwanga lyattu Uganda ne waffe Kampala Parliament ekyagenda mu maaso n'okulabikira mu mawulire ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero nyina omubaka we bamunanika Honorable Sekitoleko tugenda kwogera